Bw'otandulula ku bigere n'otuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, amaaso gatuusiza ku baana bato abakola emirimu egy'enjawulo. Mu bitundu bya Busoga ogw'okukola mu masamba g'ebikajjo gwe gumu ku mulimu ogwetanirwa abaana okusobola okwebeezaawo. Bw'oyogerako nabo bakutegeeza nti ennyumba z'abakadde baabwe bafubutukamu nga tebunnasaasaana okweyuna emirimu. Eka tuvaayo essaawa ndala ey'okunkyo. Tuvaayo twetegeka twavala engoye d'amakono amawanvu twaba nga tusobola ebikadde eby'obutatusala. Twetegeka twatuuka eno olina okuba n'amaani olina okuba n'obwangu. Abaana bano bwe babuuza kye bakozesa ku myaka gino mu kifo ky'okugenda ku ssomero buli omu alina ensonga ye. Baba yafa yaleka maama yankuza kyova nenigira mu bikaadde okola mpe nga nsobola obeesawo maama. Ate baba wange tampeerera sente kale naenda nfune nje ku isomero olunaku nsobola otemanga emisingi 10 mutwalo nalyako 10 mu isamba chapati akenda kasigalawo nagula kweka emmere wenkoze nga 10 ndyako 10 3 na maama twabaawo ne baganda bange. Bano n'abaana balala bangi be batadde gavumenti ku bunkenke anti si kya buvunaanyizibwa abaana okwenyigira mu mirimu so nga ne mu mateeka tekikkirizibwa. Mu mwaka 2020 twalina abaana obukadde 4 abakozesebwa. Abaana abo bagenze beeyongera kati nga mu mwaka oguwedde tukizudde nti tulina abaana obukadde 6 n'emitwalo 20 abakozesebwa. Okweyongerako ekizibu kino bano bakukuusa ku kirwadde ki COVID-19. Kuba mu biseera bya COVID ng'abantu baggaliddwa mu maka gaabwe, abamu baatumanga abaana okugenda okukola emirimu egy'enjawulo. Nsuubira abamu mwalaba n'abaana nga bakozesebwa n'okutunda masiki n'okugenda okukola obulimu obw'enjawulo, kutunda binyeebwa, obuntu obw'enjawulo. Okusinziira ku Agri David Kibenge ateekateekera minisitule ekikula ky'abantu, ekizibu kino kiriko emirimu n'ebitundu mwe kisinga okweriisiza enkuuli. Ebintu ng'emmwanyi, ebintu nga koko, ebyo byonna bye tutunda, amajaani z'ennimiro ezisinga ezizuuliddwa nti bakozesaamu n'abaana. But then of course when it comes to the mining sector, in areas that we have mining done, in Busia sub-region, central Uganda, in areas of Kasada and of course Mubende, and then of course the other one again was the hit is the domestic sector. Era kino kikosa abaana ab'ekikula kyonna wabula nga ab'obulenzi be basinga okukosebwa okwetooloola ensi yonna okusingira ddala mu Africa. ILO estimates that 92 million children aged 5 to 17 years are involved in child labor. According to the Uganda National Household Survey 2019-20 by Uganda Bureau of Statistics, 28%, representing 4,096,000 of the children in Uganda were involved in child labor. Onagamba nti omuze guno gujjako abaana eddembe lyabwe ery'okweyagalira mu buto bwabwe. Child labor deprives children of their childhood and the opportunity to develop their full potential. Ekyo ng'okiggyeko n'eggwanga lennyini lifiirizibwa naddala ebiseera byalo eby'omu maaso. Tujja bafunamu kinene nabo bennyini bwe tubateekateeka obulungi abaana bano bajja kweyamba gye bujja mu maaso. Abaana bano bajja kusobola okuyamba amaka gaabwe. Abaana bano bajja kuyamba eggwanga. Kati bano bagamba nti omuze guno okulinnyibwa ku nfeete abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli ab'oku byalo, ab'ennono, ab'eddiini, abazadde n'abalala balina okusitukiramu. Amakanisa, emizigiti, aba Seventh Day, abakatuliki, tulina omulimu gwe tukola mu maka, gwe tukola mu baana. Olutalo luno lwaffe ffenna. Olunaku lw'enkya Uganda lwegenda okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'okulwanyisa okukozesebwa kw'abaana mu mirimu egy'abantu abakulu wansi w'omulamwa ogugamba nti komekkereza okukozesebwa kw'abaana ng'oyongeza ku bikolwa by'okukirwanyisa. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark.